Bannange mulabye muganda wange nzirako gwe bayita Rina Ramesh kati ono yenkoma waffe bamuyita Amina Ramesh naye anyumye byonna twagala mu bitegeero. Batandika okukozesa nga n'emyaka emeka okulaba ebintu ebyo bitiisa. Natandika okulaba obwerere bw'omusajja ku myaka 8. Twali mu maka g'omukyala gwe bayita Grace Entinda ne bampita mu kisenge ng'omusajja ali bukunya, omusajja gwe bayita Karim Hirage ng'ali bukunya bangamba massage here massage there naye nga talina kyalina ku mubiri gwe. Obulamu bwaffe bwonna tukuze tulina ennaku ku mitima ne bwe tugezaako okutambuza obulamu mu maaso tubeera mu nnaku, tubeera mu kutya mwogerako, buli ogezaako mwogerako beera otya eki ekiddako. Mutuyambe tufune obwenkanyi obulamu bwaffe butereere kuba kati ayagala abaana baffe abawala, ayagala kozesa abaana baffe abawala. Nze Amina Ramesh ndi victim to Karim Hirage Dembe abonyeza obulamu bwaffe kuba mu buto ne mu bukulu kati tubonaabona lwa muntu omu Karim Hirage. DVD za porn n'abateeraawo mubeere nga mulaba porn musobole omanya kyayagala mukole yasanyuke. Karim ekimala kimala abaana b'abendi basonyiwe oba tosobola bayamba mu bulungi lekera oyamba abaana b'abantu lekera obakozesa ebintu ebikyafu byonna obitukozeseza byonna si mu bulungi kuba twali tuli mu bwetaavu. Ffe twali bamulekwa ne tugwa mu ngalo zo naye ekimala kimala. Mutuyambe ono omusajja mutuyambe muyamba lekokosa abaana b'abendi ekimala kimala tukoye okubonaabona mu ngalo z'abantu. Ewe kyafuuka kirwadde tusitopinga bano baganda bange oludde bakuze ffe twaguma naye kati abadde ayagala kudda ku baana baffe ng'omwana we gy'oli ali safe gomanyi gy'azungira omanyi abayinza omulyamu ssente ne organized crime human trafficking. Ayina omukazi gwe bali bayita Grace ng'akwata abaana abawala ba orphan ne bateekawo ne batandika okubateminga towards this. Bingi bigenda fuluma banaye balina obujulizi muveeyo ffe olaba twazze mufeeyo mwogere tumanyi tuli bangi bumulekwa bayisizza mu kubonyaabona.